Yes. Notukanga omazo muwa mu buseere ate n'okyusa olutambi. Nodda n'otukusolo ku lukujjukujju n'ogimubbako. Bwe bankola ya kampuni eyo ne kampuni eyo mugyegendereze bayaaye babbi. Tusuubira nti mugenda kolera ensonga gigoberere ssebo abantu tujja kuyimirira nabo era ne mu programu eno tusobola okubaleeta eno yennyini ne tubawo omwaganya ne babulira bannayuganda amazima kubanga ffe byonna bye tukola tubikola ku lwa bannayuganda naddala abo abanyigirizibwa. Ntwalako ku kitebe wagawulidde ali ku ga kitebe sooke ga kitebe sooke ga kisiike America ate milioni nya milioni nya sokumbulire kyekiri mu America babadde bazirya nagamba tuli kumpewo tuliko kumpewo kakati bajajja Andrew Mwenda n'abalala sitejja kujja kano ka program tujja kakola abantu kababo babadde batwala $1,000,000 nya bwe buwumbi 10 n'obwo buza nga zikola ki nga zipromotinga bisiike ampuliriza bino lwaki kubasaagala abalala bamanye kakati ebisiike bagamba nti byo si kyekizibu omusango naye bano ababipromotinga be bagenda okusibira etteeka weeriri naye yayise etteeka ate abadde afuna obuwumbi 10 n'obwo 15 abyongereyo byagalibwe eyogero era ezimu ku method ze baafuna okukozesa yeri esembayo gye nagamba eya reverse psychology. Tulina status, tulina celebrity ye Bobby Wine, he's a superstar, ensigo esinga okwagala kati mu reverse psychology sente z'okupromoting ekisiyaga oziwa Abedi Bwanika najja n'akolokota Kyagulanyi nti musiyaga abaana abato abaagala Kyagulanyi abasalawo nti kyaliba kye tuliba nabo ne bakula nga kye baliko nga basiike. Reverse psychology byonna biri muziri emiliyoni ennya. Omanyi Bobby amaze ebbanga ng'agenda mu America wali ng'ali ku bino ebya Uganda sente zeefuna zeekozesa mu bukyamu ampuliriza wano wakulu era ali eyo nga Bobby enkya birthday yegamba happy birthday kubanga amaze ebbanga ng'ekimutwala mu America bannayuganda ng'era abagamba nti ndi ku sente eziri wano ezikozesebwa mu bukyamu ate ali ku public recording akugamba bano bakipromotinga naye babadde bakikozesa ng'ekyebyobufuzi kyeyayogera mu parliament kyeyayogera ku BBC ebungereza kuba bakimubuuza ebungereza aga nti bino bya bufuzi bakyambaza nze bakyagaza abaana naye si kyekyokka kubanga ye yasasula omuwendo gwa myaka 10 ebungereza ndi ku Kyagulanyi Robert Center mu mwagala w'abangi birthday boy obuwumbi nga babujjayo Trump n'ayagana omuntu wa Uganda nesagamba wano nti nze mmewuunya bali ku Trump akaba babisiike sakyogera sakyogera ampuliza tetwakyogera nti bano sibategeera balaba batya ebintu foreign policy Kyagulanyi yagiina the red movement is in America kati gobi wakanyoti unabi wakanyoti yalina foreign policy gobo yagalo bato yagala emyezi ezi bali mutasibe utasulewo South Africa akaba Kenya akaba Uganda ali ku mavivi kubanga bano tebabadde bakozi bate emirimu gy'abantu babadde ne sente ezo ze bafuna ezokozesanga $4 million zibadde zijja Anita Amonga ave ayogere babujingo bonna zibadde zitukira kwani esente government ezimanyi $1 million nya bino byenjogera biri ku likodi Anita Amonga azimanyi gwe babuuzo bate bafunanga koza abizigo ate wano nga mukwekalakasa nti bakirwanya anti kyekyo reverse psychology bakuzanya bakita muzanya ebyobufuzi bya